you want to go to court, yeah, we're going to pursue the intention to be otandise ku intention to sue. So you're very confident. Gwamanye lokufamba gy'okozesezza okukolera oba ozze n'ogamba intention to sue. Make sure you're not wrong. Make sure or you're not make sure you're willing to sell everything. Ekiringa ekiraga nti yalina bwino gwe yali akola ki kati maybe it looks like wakati wa Nambwa ne Bina waliwo bwino amanyiddwa taliwo amanyibwa kati Bina yali yesigulidde ku ki kyemanyi ku Bina Baby tagooka ayina emputtu nobeera mukyamu kimutwala ebbanga okutegeera nti omukyamu omusango gwa Nalukoola bo just bali mukubisa kifiiriza bali mukuzanya kifiiriza nebuuza lwaki bateekayo kulondooka because bwabagamba amateeka gagamba nti omubaka kasitaafa balina okuddamu kukola by election. Lwaki by election endala abantu bo balangiriddde balayidde alabika Nalukoola yakubwako gundi alembeggeera akola kikati he doesn't want to be that person gwe baakubanga nti alembeggeera so naye nze ndowooza nti ye nga munnamateeka abadde akimanyi nti deadline ya Monday next week nenga alina okuteekawo embeera naye ekisooka bakabanyini basooka bagusiikula mu paalamenti kati ku ground kweguli ekibuuzo gwenga mubaka wa paalamenti omulonde olinda ki ogenda vaayo kugamba abantu nti nno bannaye tugumiikiriza oba okolera gavumenti olina kudda kusaidi y'abantu n'olumba Simon abaana b'abagagga abasinga obungi nga basomedde mu masomero agali singo be basinga okulaluka abaana b'abagagga abasinga obungi nga balina groups be basinga okulaluka weetegereza amalibala agakolola agasinga obungi gatambuza nnyo enjaga gye bayita ice oyisi ekeka yakafiira yekolere lwakubanga oyo yajjiddeko I think amawulire agakitutte mulimu amabala manyi agafiiriddemu abantu omusango ne gubulirawo ne gugenderawo tutumutu n'agenda ne bamuziika nekigwa ne kiggwa akasa omuntu aziikibwa kiba kiwedde naye gye tulina okumanya Aiso no avaawa ayingira atya omanyi basinga omutunda wabbakuli abakuli olaba waawo wasinga okuva ekintu ekiyitibwa ice naye ate abagenda kwetegereza abantu abatunza okutunda enjaga eyo nga abamu bali mu security organs ez'amaanyi. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.
Liri luddawa. ensonga ya Bina. Bina mukyala mukiga kyasanze okwogera kyayogera. Kyasanze olubibiri byanjalo. Kyasanze oba ye kyasanze kyayogera. Mwe mulimu statement ezimu ng'ojja gigamba omuntu nga togirowoozezzaako. Kyovaamu Abaganda mulina olugero lugamba nti kyerabirwa kyerabira mugambi. Kyerabira mugambi. Statement mu Buganda nkulu nnyo. Kati ffe abasinga obungi abatakulidde ennyo mu Baganda nnyo nga tuli ba Westerner, ba Northerner, baani tuli carefree mu bigambo bye twogera. Nate ebigambo ebimu bya tabbu era neewuunya nnyo kitone. Naalongo kitone. Tosobola kulangira mukazi munno nti tazaala. Statement ebeera nnene nnyo ku mukazi. Oyinza okufumbafumba engeri gy'oyinza omunafuyamu. Era abakikozesa nnyo ku social media lwakuba nti okuzaala ino tekuliiko tewali kiruma omukazi lwakuba nga tayogera. Kwagala kwa muntu. Saimo omukazi ng'oyagala munafuya mu bulamu bwe bwonna mugambe tozaala oba mugambe bakukozesa oli malaaya. Saimo teri mukazi ali ku street okwo yeetunda ayagala okwetunda. Taliiyo. Era teriiyo mukazi ali mu nsi muno ng'awezezza emyaka 35 oba 4 nga talina mwana atanonyanga ku ddagala ly'okuzaala. Nga tomanyi ddagala lya mirundi emeka lyamize oba lya basawo bameka bagenzeemu okunoonya just afune ku mwana. Relationships meka ezifudde. Nze nagendako ne Bina ng'agenda ku eno gye bakubira enkwaso. Omanyiyo akatale kali eyo kali nakasale eyo sipamu babikoze bitya. Naye nalaba abakazi ab'ebitiibwa bangi abanoonya okuzaala. Owerekedde ono ozuula nti abantu abayita mu kizibu kye kimu bangi. Kati ovuma mukazi munne tuno oyo tazaalangako obanga amukose obanga omuntu gw'okutte mu bbwa n'oliteekamu wete olugalo n'olinyonya bwoti. Tetuganyimira bebe ayinza okuba nga akola mistakes mu kwogera. Ekisookedde ayinza omuwuliriza nti si Muganda, nti ebintu byayogera tasooka birowoozaako nga ye, nti ayinza okuba nga akyogera nga wakisanze oba nga wakiwulidde, but gwe yakigamba maama. Saimo kiruma omukazi enoga nti omwana mutwala ku DNA. Wakiro kikwatanga mu nkukutu n'ogenda mu nkukutu ddala n'ogamba omukazi njaga kutwala abaana bano mu DNA. Kiruma omukazi naddala ng'alinga amanyi obwerere bwo. Oba nga mwali mubaddeko mu kikolwa nga temwambadde kondomu mwembiri. Nga tayambadde kondomu ng'omukazi nga tayambadde kondomu ng'omusajja. Njakuba kimala ekyo. Ekyogedde onnyonnyodde kipale kimaze okutegeerekeka. Amulimu abantu abatamanyi nti kondomu y'abakazi gyeri. Naye nga n'abakazi nabo balina kondomu zaabwe. Abakazi manyi naye abazikozesa batono. N'olumuzi bazimira. Zimanyi okugendayo. Alina okubeera ng'olimu nga wekigwa kuba no Lawrence abaddiimuula bakuba Masaka nnyenda abo osanga ogisanga ku mutima wano. Ate ogijjamu weetaaga okuba nga nawe oli musajja mukugu okugijjamu mukugu ate nga omanye ensonda z'abaka. Ye lwaki yennyinyola sigala nga agiwaniridde? Tasobola giwanirira. Talinga gaffe basajja nti force gy'okozesa ng'omusajja yegereza okuba nti yeeyongerayo munda. Abasikazi yagaana badde tukize tugaane abayiiya. Naye ate yali nnungi. Yali nnungi kubanga engeri gye baali anti ogiteekayo bwoti ogifunyizzaamu bwoti nolwoka ogiteekayo bwoti. Afrika biite yegundi ogiraba. Just kye baakolamu ensobi yaakyo buli musajja alina engeri gy'asindamu omukwano. Waliwo bamasaka nnyendo, waliwo bampolampola, waliwo bakunkuba kakasa. Kati buli musajja ate si yakolebwa styles. Tojja kkeera mu kyo gikole missionary position okusiga. Weetava. Naye okera mu kyo n'okola 49, n'okola dog style, n'okola butterfly, n'okola wheelbarrow, n'okola side by side, ebegenda kubulira mu mukazi. Kati styles ennyingi zireetya kondomu eyo okuyingira ddala munda. Naye obanga oli missionary position ko kamu enyuma mubafumba ate mubafumba tebalina nsonga lwaki. Ate olina okubanga toli muwanvu nnyo. Emulimu abasajja nga bawanvu kubuulire nga buli lusiku majongerayo bwongezi. Abayiiya beebale naye yagaana. Ali mulimu abakazi abatalina matama gaswa jandolinga n'amatama nago kikulu.
awo tutuuse naye nga neebaza bagisiba ku matama amatama gagikwata obutayingirayo nnyo watu olina tuwanga amatama go tegawera bulungi wekanga naye kuyingiriddeyo tekola ate byonna jukira ekiri fane abakazi ne wansi basizaayo jakoma osa gyekoma okuyingira munda jakobo tubaddewa katuveeyo mpazi tugera mu kalulu naye nga ekyenaku ekiriwo nga tunuulira ba critics ab'enjawulo ensonga y'obutazaala eya Bina Baby yeetoolerwako nnyo ekitali kirungi naye wenyinza okuweera ensonga laki bali bagyetoolodde nti woba omanya ebizibu byo waki otambaala abo abalina abaana era wetandikidde wali nenkubuuza ensonga ya Bina eri kikuba ndina ka vidiyo kendabye nga Bina agamba nali njagala bantwale mu kkooti ekiringa ekiraga nti yalina bwino gwe yali akola ki kati maybe it looks like wakati wa Nambwayo ne Bina waliwo bwina amanyiddwa taliwira amanyibwa kati Bina yali yesigulidde ku ki kyemanyi ku Bina Baby tagooka alina emputtu nobeera mukyamu kimutwalira ebbanga okutegeera nti omukyamu kati ate wabanga Bina talina nsonga naye nze neebaza Nambwayo kyeneebaza Nambwayo kii kino yes Bina Baby yakola ensobi ffe abakimanyi nti yakola ensobi tukimanyi nti yakola ensobi naye neebaza Nambwayo okubeera omukazi ow'enjawulo ogumiikiriza obusirusiru bw'abantu aboogera buli omu buli muntu kritika ayogera n'amugumiikiriza n'abantu ba bulijjo bye boogera n'abagumiikiriza era mwebaza okuba nti buli omusango teyakututte wala kubanga bagutwala wala kwandibadde kukka Bina Baby ani kati ate waki Bina asigala awaga omanyi ne baana abano abakozesa obusungu n'obusiru okuvuma Bina Baby kye bamuvuma ekiri out of her control bakyamu naye ate Bina bw'asigala alemezaamu tujja tutuuka nga tufuuse basobya oba ontegeera eri abo abamuvuma be bamuvuma kubanga nze vidiyo gye ndabyeko nga ndaba alemezaamu agamba ogina vidiyo bankoze bubi how I wish njigwako saagi downloadinze nadde njagala bantwala era nga ne gwe bali batugamba nti ekisiwo nga naye awaganga agamba nze Bina mumanyi X1 yani bamusalako ne bamita Dodo waliwo eno kandabo bayi eno n'ampayiriza nga yafuna gundi ani business card ne Bina bye tubeera ku event ne tugaba business card omukazi yatandika kunvuma si eyo naye kati awo kyembuuza nti yino ndowooza you are there ng'owulira nga you want to go to court oyagala kukasuubira kye bayita intention kibirwawo kyakugamba ng'otandise ku intention to sue nga yebali confident gwamanyi lofamu gy'okozesezza okulekeya oba ozze n'ogamba intention to sue make sure you're not wrong make sure olina sente make sure you're willing to sell everything now what money soma luzungu don't dare check it out and get a better lawyer please so get a better lawyer and you don't work with wrong people that's why you sit to be the kasuku line because kasuku tayogera n'abantu so that's why we are here and others are there osegeera olaba nti problem gye tugenda okufuna mu bino byonna nti such statements biri byonna bye twogedde biki bituufu unless kyenva nkugambye nti maybe waliwo akazannya akali wakati awo kati kankubiifingiramu kii kino kyetulina okumanya kiri kimu kyokka kyokka Simon nti mubaamu abantu abamu nga bo bazibu bakakasa mazima okitegeera naye nze nsaba Nambwayo Bina Baby byayogedde tabifuula nnyo nti ekintu kikulu nnyo ti Bina Baby nga ye alina ebizibu bye besajja kuddamu kwogera
Namba yalabi ayise bizibu bingi nnyo okuva yagenda mu kooti okuva byonna byayiseemu. Nsuubira kinaso kikola ki akyerekeza n'akireka ne kigenda. Takyalina kyakkakasa. Olwedde ekiriwo nti omwana wa Suna Ben twakyali kyakkakasa. Naye n'ekino ekirala omanyi gundi mwana muto ku bantu abo bonna abali awo. Mwana muto Nnyo. Kuba ekitone nnyo awo yabaddewo omutayinzo bali mu myaka nga 3 ani 32. ani Oyo omuwala yani Doreen Nkasuku ye muto ku bo. Ani kati Kasuku aba teye muto. Kasuku is 36. Kasuku muto Kati waba Kasuku ye muto tetusobola kukwata mwana wa myaka 25 ategeere emyaka kiti ekitegeeza kukula. Mu nsonga yange eri bweti saagala naye anti mu byonna kyetwogerako unless ngawo kyetutamanyi. Naye when you realize kisobola okuba nga Nambwa ya overreactinga ono byafulumya ki statement. Naye nga bwe kitukakatako okutegeera abantu abalala I believe ne bano kibakatako okutegeera embeera ono gyakola ki gyayitamu gyalimu. Kale yayogera byakola ki byayogera naweza n'attempt to sue because omuntu atadde attempt to sue ate singa takuloopa ate yaba asembye. Okimanyi ekyo? Kati ono wakkiriza n'agikomyawo then you don't come back with another video ng'omuprovokinga. That is the reality. Goge mazima kyo kiruma naye unless nga waliwo ebiriwo wakati bye tutamanyi. Nambwa mu bulamu bwe I think tasinkankana wa Bena Baby. Ayinza okuba nga amulaba mu distance naye mu bulamu bwa Bena Baby sisuubira nti nno kati kankulemu Bena Baby. Bena Baby ye mukyala akyasinza okubeera complicated. Okitegeera? Akyasinza okubeera complicated nti Bena Baby noba bakyaliwe kati nganze nina wenkoma. Okitegeera? Naye kati bwe twayingira mu bino ebintu ebyokwogera ku mbeera z'abantu abalala ne tugaana nnyo okutunya ebulamu bwange. Kyova olaba nze ekinsinga okunyiiza kuvuma mwana wange. Sina mwana wa muyimbi gwe njogerako, sina mwana wa muntu gwe njogerako. Ekisinga okunyiiza kuvuma bazadde, sina muzadde wa muntu gwe njogerako. Ekisinga okunyiiza kuvuma bataata, sina tata wa muntu gwe njogerako. But end of the day tulimu ebintu bye tukkiriza nti mu bulamu bwaffe ffenna tetugeera kyekimu. Ate ffenna tetulaba nsi nga bwetambula. Buli muntu alaba ensi nga wagirabamu mu ngeri enjawulo. Ate mulimu omuntu gw'ojja okkaka ennyo okutegeera ng'olinamu kaka nnyo ategeere nga bw'otegeera. The best way obuteemalaamu n'amaanyi go gonna muleke ategeere nga bw'ategeera. Nze omuntu emu yajja n'aŋŋamba naye gwe kaseera waki opostinga nnyo about love, waki topostinga ku bintu ebiri mu Uganda abantu bwe batta biki ne muganda nga olina TikTok yo olina data wo kwata ekyo kyoyagala nze nkole gw'okikole nawe teekayo. Ensobi abantu bagikola nnyo. Otegeera because sigwangulira TikTok yange, sigwangulira essimu yange, sigwangulira data ate onforcinga nkole byoyagala nze byenjagala. Ate for your information buli muntu alina brand ye engeri gyetambulamu. Kati brand yange tesobola kukeera makya kweriranya nnyo negera nnyo into politics wadde ne mu politics era weekoma mu politics neekomaawo. Ate nekyalo ekyo ekintu abantu gye mukomye okwagala baboogerere be muwadde omukisa obbooge gye bakomye obbatunda. Abantu gye bakomye okwagala obboogerere abo be mwagala baboogerere gye bakomye obbatunda. Kituufu. Musigale nga mweyogerera ebyammwe ebibali ku mutima. Naye gye mukoma okukwasa omuntu omu okwogera kitegeeza nti oli singa alaba mwoyo mbadde gwe mwawaayo ng'eddoboozi lyammwe kitegeeza amaloboozi gammwe gonna ge mwakwata mugateeka emabega w'omuntu gagenda bagasirikiddwa. Nga bw'okeera ku makya ng'oyagala kunvuma ne weesukiramu n'ogenda ku peegi yo ne Museveni bw'oba omukaliramu nga ggwe omuntu kubanga ate bwe mba mwagala otuvuma temusaba buyambi. bw'oba bagala tutuvuma tebasaba buyambi. Bw'oba bagala twogerere bo batusaba tuboogerere. Si mu bubi kibi nnyo okukwata ebyammwe bino nebiteeka mu ngalo z'omuntu omu kubanga omuntu oyo asobola okubeera compromised. Bayinza okumuwa ssente n'azigaana kuba tazikola ki tazeetaaga. Bayinza omugoba ku mulimu n'agaana kubanga akyali ku gundi yammwe ne bakwata ku maama we
ne bakwata ku mwana we ne ba freezinga byonna byalina bizinesi zonna ne zifa n'amaliriza ng'alina okyusa byakola ki so obudde bw'omala ng'obuma Sayimo ayogera by'otategeera gwe byeyogere kubanga ate oyo Sayimo gw'ovuma osobola bimutuma n'abyogera bulungi n'agenda ne bamuwa ssente gwe n'osigala ng'oyambiddwa n'osigala ng'okinyina ekizibu kyekimu. Naye ensi yaffe nze nsaba Mary Nambwai byonna babbina bebe bali mu kwogera byolaba ku social media weefule ng'atalaba era weefule ng'atawulira. Manyi kiruma okubanga omukazi munna akulwanyisa era manyi kiruma okubanga omukazi akedde ku makya n'agamba omwana gw'olina si wa bbaawo nga teyabeerangayo mu buliri nga muli n'omusajjawo naye naye n'ayogera ekyawulira omuleka kubanga omusirisiru takusiriwaza. Naye nsaba Bina Baby ti yonna gy'oli Bina mu Buganda muno mulimu olugero lugamba kyerabira mwogezi ate omukazi muno akusiriikirira tomprovokinganga. Ezo entalo ziba z'abasajja omusajja ku musajja it's okay naye omukazi ku mukazi tekiri okay. Mwenna abavuma mulimu ebintu mutasaanye kuvuma bantu, okuvuma omwana w'omuntu, taata w'omuntu, maama w'omuntu, obulema bw'omuntu obumuliko si kirungi. Kibi okuvuma omukazi nti tazaala, kibi okuvuma omukazi nti abaana abatwale ku DNA. Kintu kibi nnyo ekyo, tugenda kukiraba. Kale awo tuvuddewo Solange yono abakyala mugende mubeere nga mufuna ogenda mu periods nenga ziri painful. Solange ajja kubanga ate akuyambako. Genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies obeere nga ate omufuna. Abali bweru w'eggwanga bw'olaba ajja mugamba abeere nga ate amukuleetera. Solange ajja kubanga ate akuyambirako ddala. Ate tumwina ne mu outlets z'Abannayuganda eyo. So akacupa kano bw'oba otuuka ogenda mu periods zo nywako bw'osaanikira buna emirundi 3 togenda kuddamu kufuna pain yadde. Kale bannaffe ba Clarion bakutegeeza batya bagamba nti nno batikka ebintu okubijja mu ggwanga erya Dubai nga babireeta mu Uganda. Clarion bategeeza nti singa ebintu ebyo babiteeka ku nnyonyi bijja tuukira mu nnaku zigenda kubeera 3 bwe bitikka ku mazzi bigenda tuukira mu nnaku zigenda beera 18. Basanga ku Diamond Trust Building floor eri ya 4 room eri 411 oba kubira Madam Stella ku namba ey'essimu gya ku screen. Kale ab'e Dubai bagenda basangibwa ku Amulia Port Edeira era nga bali ku gate namba 11 awo ogenda okubeera nga ate obasanga. Kale kaakati the second global conference eno ngeri ku substance abuse, addiction, suicide and mental resilience etuuse egenda kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 12 paka ennaku z'omwezi 14 September omwaka guno era nga tugenda Canada. Bwe kibanga ekirooto kyo kya kugenda Canada wayagala dde okutambulamuko naye nga tonnafunayo muntu wo ayinza kuyamba kugenda okusobola kubanga tuffe tukuwa invitation eyo yeeba ensonga gye tugenda okuzimbirako olugendo lwo. Kakati ensonga eba efuuse ya second global conference on substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. Abantu no bangi nnyo be tugenze nabo ate ne batuukayo era abantu abalabidde ku social media bamu bafunye dda n'empapula ontegedde bulungi. Kale kakati gwagala ofuna invitation kuba yegenda ba international participant oba gwova mu Uganda oba ova Buwarabu yasaswadwa zigenda bira 22. Kakati waliwo homes, waliwo amalwaliro naye nga mwagala kusindikayo abasawo bammwe babeeko ne bebagabana naffe nga jasasula zigenda bira 5 kuba ku namba ezo eziri ku screen okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Mbaaniriza abasawo ne bannyabo ndi ne Chairman Jacob tuli wano ku kitebe Bunnamwaya. Ogamba otya? Sina tabu. Tuzigazaayo emyezi 7 tulekere mu kalulu. Mbadde ndaba wano budde buggwayo nalukwala tannalayira ndabi wano alumbye parliament. Agirumbye? Ayagala kulayira. But I thought today bandi badde bamulayira za lwaleero. Balina ensonga ki banala kumulayiza. Ate ng'omanyi nti Uganda nti olwedde omusango gwa Nalukoola NRM gwegamba nti babba akalulu ate nga ye yabba akalulu ate yo kenyini yeronda na muntu alangirira ane omusango gwa NRM tegusobola kugenda mu maaso nga tumaze kulayira. So I know layira gusobola kankuwa ekyokulabirako nze bampabirako omusango gw'okubba akalulu. Yali Ferdinand gwe kenyama mukyazanga. Hayo musajja yajja omulundi ogwasembayo Ferdinand yajja n'angamba
ndese sayini nga tugere mu kooti nga sana kulayira ne muga Ferdinand gwosuubidde omuntu okuva ku ground kooti esobola mulema leeta ebipapula emutekerako omukono kucukucuku wera ave wange yagamba owedde ggwe ngamba kale temuga naye gwe sigwe Katonda ngamba kale nakwata swi nagera n'omusango gwe paka mu kooti nga sinakulayira nno olwo mala kulayira kubeera gazetted awo nendoka nyingira kooti nagivuga emyezi egyo 2 okitegeera kooti yamwe yasalawo etya kooti yaffe twabimanya waki twamubuuza gwaggwa gutyo omusango gwaggwa bampita mu Kaguli nalina bamuyita buli muntu asubmitting ebibye nze nalina faamu 2 already ku musango gwako baire zaali 3 electoral commission yali ku side yange ande electoral commission teva mu gwerangiridde ngenda ku defending a point kati nanga nina faamu 2 gwaggwa gugambibwa nti Ferdinand because yagenda nayo yaleta ekimu ku bintu byali yekwasa nti waliwo polling station emu webanonda wenafuna obululu obungi ate kansala nafuna obululu obutono omulamuzi namugamba namuganza ondaba ndi mulamuzi naye nagenda nenonda president ogwo salonda MP n'abasigadde saabalonda mulimu abantu nganzi ngenda kulonda president nze ku polling station nze kulondako omuntu ogwo omu kisoboka ekyo kati that is not excuse so bagusala nga bagamba talina bujulizi bumala bugamba nti nabba akalulu nekugawe guto naagala okukola appeal nemugamba kuno kwa appeal tugenda high ogenda kusasula wansi gye tuva ne waggulu watanga gakusingiddeyo eyo kati gwona saagala sente naye kutugenda tweyongerayo ogenda kusasula courts 2 naga njazi sasula mugamba no problem leeta nyongera omukono oba ani yamugamba naga apireke nabivaako so omusango gwa Nalukoola bo just bali mukubisa kifiiriza bali mukuzanya kifiiriza Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nebuuza lwaki bateekayo kulonda okwo because bwabagamba amateeka gagamba nti omubaka kasitaafa balina okuddamu kukola by election. Waki by election endala abantu bo balangiriddwe balayidde mbalenda mu compilation naluka badde akyali mu budde oba okugira olwo n'abalayira mu nnaku 14 naye lwakuba nti yali alumiddwako ne walaba omusota akola ki yeekanga kati kino abozalina kumeka by Friday zali ennaku 8 kati bwegatako neza weekend batuyingidde ennaku 10 ezo tebazibala bati bazibala kati tuli mu nnaku 9 bala working days kaka kitegeeza nti Nalukoola alina okubanja ekifo kye by Monday next week naye lwakuba kati kino kuteekawo mbeera kubanga tujjukira ono Kampala bayinza okugambira nti twalonze Fala but I think ate politics of Kampala mwaofune ko politics of Mukyala politics of Kampala olina okulaganya nti oli ku side y'abantu olina okulaganya nti olwana nnyo alejjukira Nalukoola yakubwako gundi alembegeera akola kikati he doesn't want to be that person gwe baakubanga nti alembegeera so naye nze ndowooza nti ye nga munnamateeka abadde akimanyi nti deadline ya Monday next week nenga alina okuteekawo embeera naye ekisooka bakabanyini basooka bagusiikula mu paalamenti kati ku ground kweguli ekibuuzo gwenga mubaka wa paalamenti omulonde olinda ki ogenda vaayo kugamba abantu nti nno bannaye tugumiikiriza oba okolera gavumenti olina kudda ku saidi y'abantu n'olumba front naye nze ndowooza tebalina kyakukola balina gumiikiriza mu kalulu ke Uganda singa oli akola ensobi n'akulayiza kyova olaba nti abantu abasinga bwe tugenda wali ku Tale Center agamba ekintu kimu gwe nnangira ebirala bindekere awe basuuliza kibuula awo kati kankubuulire naye neebuuza nnyo mulimu ebintu bye neebuuzanga kozi awo gwe bakuyiriza empale yali kooti mulimu ebintu bye neebuuza nga sina kukujjambira akalulu bakabba batya ye wotuuka mu kooti ki ekibaayo babba akalulu
teri kintu kisinga kubeera kya ttabbu nga olunaku nga kalulu kawedde. Yabadde on safe side nti bonna amaaso gabadde ku ye naye waliwo abantu amaaso nga tewali muntu nobeera mu tale center ng'oli bwogu. Nze najja ku tale center ng'abantu baga Jacob Wajirano temumukkiriza kuyingira nga ne sente baziwadde abapoliisi wanga tewategera sayidi yange wategera sayidi yoli yokka nga ne sente baziwadde abapoliisi tebanzikiriza kuyingira mu tale center. Omukazi olwokuba nakola erinnya naga Jacob jangu oyite wano wetutwalira emmere gye nayita zwi bagenda okunkakana nga ndi eri era nali nakatuukawo nti ne balangira Jacob akugizibwe Jacob basooka ne bampita nga siriyo bampita emirundi egyo nga siriyo nakalulu ako ate ffe batugamba birala kati emboozi esayidi emu enyuma naye nze kyansalirako kiri kintu kyokka nalindanga nga njagala Ferdinand ayogera. Jacob yali wakubiri weyayogera yakyogera ku gundi yo bayida ku programu yo ekyo nali njagala negamba bagamba wakwata kyakusatu wa DP nakwata ekyokubiri nakwata kyakuna baga nakwata kyakuna nenzako ekyokusatu kati Ferdinand wasembayo gwe kenyini ng'omukyaza nagenza okubala abalamu nga Jacob yali wakubiri nga kati kiwedde kimbadde njagala netugenda mu kkooti naye akalulu naye basajja babba akalulu waliwo polling center nalokola gye yafunamu 10 musajja yali asomye 11 awo ate nga mukambwe bw'osanga ba agenti bo nga bafala walikuwa kubamu akafaananyi kati kankuwe Saimu nze naawe okimanyi sibanko mu byabufuzi okimanyi ekyo sibanko mu byabufuzi naye gwe teebereza owa DP yali amaze emyaka 40 benesimba nabo mu byobufuzi Ferdinand emyaka aga nga nze kanzeka ku bantu 8 abeesimbawo nga nze kanzeka amakya teebereza sebadde mu acting politics ndimaddeko mu kibiina kino oba nga sibiriimu nga ndi byange era ekintu kibanga oyo awedde oyo fala naawe kati abutujje kati nga baddipe nga tugenda mu bakaluvu oyo fala naye ate bagenda okumanyika ate gwe bayita fala ate nga ye mugezi zoli yaŋŋamba nti Jacobo n'omu ow'endejje baatunula mbu nga yero ne bw'omusika ayinza onnaanuuka agamba ono Jacobo yakulembedde ne bakubira mbu ggwe yakubira n'ow'endejje balimba ow'endejje n'agamba naye nze ndi musajja mukulu mwana aba awangudde bamuleke akuleki balimba kyaliwo ekiti nze akalulu bamala okulozinga olina okugenda paka ku tele center mwenna twagenda ku tele center eyo nasulayo engoye ze nalimu ze nalonderamu senga owetegereza interview yange nasooka okukola nga ngenda okulonda eyagizanya yali terefayinamu magizanya round about by then engoye ze nalimu ze nasulamu ze nagenderamu kati nagenda nga nyambadde mask bonna bapolitician bamuno nga banoonya omuntu ogwo Jacob batugamba Jacob azze wano Jacob azze wano olwo nga beekengera ki nga bagamba Jacob talina kuyingira Jacob talina kulayira Jacob tebalina mulangirira Jacob because siri Muganda. That was their stupidity. Era n'ogundi oyo yajja ku kitundi yagamba gwetegereze batini nyaba ayina system engeri yayogeramu eyanafuya omulamuzi namugamba kuva ddi Uganda tetwatuuse awo okuba nti omuntu oba tali Muganda temusubira kuwangula kitundu. It was a stupid statement ey'abakulembeze era nesaza kati waliwo omukulembeze omu yagamba buna mwaseso agigulira kitebe because aliyo si Muganda nga stupid statement naye ng'akudde kaadi y'abantu gye baagala naye ng'ate gye baagamba eno waliyo abantu abasasula omusolo okubeezaawo ekitebe naye okumubeezaawo nga ye ne ofiisi ye because ebitundutundu 5 we tukolekitinga omusolo nga bunamwaya tuguweereza ku municipal ne tuddiza ebitundu aga era ku bitundu abya 5 ne twogezaayo ebitundu aga ye ne twala 20%. Waliwo omusolo gwe bayita property tax gugwayo nga yo yegukyajingako ogwo omusolo guliwo oba osanga omukulembeze oyo alumirirwa ekitundu asooka nga bunamwaya wetalina kitebe tukwate omusolo gwe bunamwaya gwesoza gwa property gugulemu ekitebe naye omusajja agamba Jacob oyo engeri atali Muganda tetusobola kukolera muntu kushayiningira mu Buganda katali Muganda ka statement gyayogera so kyabewunyisa nnyo nga bo bonna okwera nti omuntu atali Muganda atadde mu byabufuzi afuuse omukulembeze
ate ekibewunyisa nnyo nti okulaba nti omuntu atadde tamanyi byabukulembeze aleese ekintu ekyenjawulo kibadde tebasuubira talwanye entalo zaabwe n'omuvuma ku mukolo ajja n'abeerako n'omuvuma n'omuyita enkera ng'omuvumi n'omuyita n'ajja n'abeerawo omukozi ebintu binene bimufokase ebimuleeta okuba nti afuuka omukulembeze omubi naye n'abeegumi n'agamba obuugi tubadde n'omuliro ng'ova ku mike oli n'agiddako n'akugikuvumirako kati gwe okunvuma nga ntudde awo kya bulijjo ku sayidi yange nkimanyi nakimanyiira kati ebyo tebabyagala kyova 2026 kubiriza nnyo buli muvubuka yina gy'oli bw'oba olina obusobozi genda weesimbewo mulimu abantu abamu balina okuva mu bisisitemu by'ebyobufuzi bagiviremu ddala nga bagamba Museveni mubi naye nga ate bwe abakyasingidde ddala gwe teebereza bw'obanga oli mukulembeze nga toli mu parliament oba meeya oba chairman LC3 oba kansala oba district LC5 naye bona gwe beetegereza nga bona badikiteeta mu ngeri omu eb'endala mu ngeri omu eb'endala waliwo omukolo olumu nga batukwasa pikipiki ati alwanga bwanika yampita neŋŋana okgendayo nanga chairman we bunamwaya nagaana nenemera ku ntebe nengaba sijja kgendayo nengaba tanukaka gendayo tanukaka nagendayo kati namugamba kati omwana oyo muyisa aganye okujja waki aganye okujja tanukaka nga jangu kwegera mugamba tanukiranga mpa nnyo omukulembeze yewe ekitiibwa ng'ekitiibwa kikoma gwe kukyewa nga n'abantu booteredde bawe ekitiibwa otumaliriza akalulu waliwo ekintu kye bayita service delivery kyova olaba opposition eri mu parliament wadde bagamba president yakola ki yabba akalulu gyeri ekola kati gwaki gwe otiika kukunza embeera nga onsinga experience y'akalulu onsinga engeri akalulu gye katambula because akalulu tebakulima tekabanko kufeya era woba nga osuubire nti akalulu ketugendamu kagenda kununula Uganda olimba akalulu ketugendamu kasobola okubeera trigger esobola okukyusa Uganda etya tosobola kuba wano ne balangira President Museveni ensi neyekyanga President Museveni n'agenda what just kasobola okusparklinga embeera esobola okujjako President Museveni naye nga tekasobola kujjako President Museveni kubanga agenda mu kalulu nga 80% yiye yakawangula dda era ogenda mu kalulu n'omuntu wa NRM nga akusinga ebitundutundu 7 ku 100 ng'omuntu wa NRM alina mandate esobola okuyisibwa president w'ekibiina ekya national resistance because bitya movement ekyo nagamba buli muntu eno wa NRM waali mumulangire nekiba buli muntu waali mumulangire nze nalinako owa NRM bwaki balangira nze batangira wa NRM yali talangirikika yebagambye entebe waliwo wa DP bagamba yali wakunanga nze baŋŋamba ne kati gyali naye ogenda okwetegeeza abamukubye sumbuusa abamukuba sumbuusa obutadelivaringa ate be bantu ba opposition balangira we NRM opposition gwe obadde ki tebalangira wa NRM Uganda wange meya w'entebe genda onoonyereze teri wa NRM yali wa DP naye nagira ku independent balangira wa aba wa NRM oyo aba wa independent owa NRM naye yaliko so akalo kano ketugendako kasobola okubeera ekinyusi ekijjako President Museveni naye kagenda kukusanga otya ng'omunauganda weetegese otya oli mwetegefu okumakinga sure nti no otuukiriza ekirooto kya President Kyagulanyi kyayagala because omulimu gwagukola najja neyesimbawo wamala okwesimbawo ebisigadde ngaffe abannansi ffe tulinawo okukeera kuma ky'okuteekawo ekintu ekiraga nti no we are fed up tukooye genda mu ddwaliro nga teriyo ddagala tukooye okubanga ebisale bya buli kimu birinnye tukooye okwewolaawola nga ffe tusasula tukooye obuli bw'enguzi tukyabuuza n'essente zaava mu USAID ezabagge ani yazitwalanga tetufunanga ansa era teri mubaka akyogerako wali omubaka akyogerako emiliyoni za dollars zetuzali tufuna okuva mu naye essente za USAID zatuyamba kola ki blackmail y'ebisiyaga ebadde esusse kakati tewali buli omu atyo okgendayo gabugambi essente z'ebisiyaga zatuyamba ne Trump byalesi byatuyambe tino bayina ne Canada kati ne Canada oba yaga kufuna
ebintu kati bagobye simanya asayiramu ya politics n'ebisiyaga babibuuse nti bannayuganda si basiyazi beni bikukuba nti baki si bali balungi ate abali baavu ebaida abali baavu joba ebintu mulimu ababirya naye baavu teri ali asanyusa era omutwe batunoga katono sitaani wa bebalya ebisiyaga bebaavu naye ababirya nkiddamu bebalya ebisiyaga bebaavu naye ababirya bagagga mulimu abagagga bemmanyi ne mu palamenti nga batuulamu ne mu makyaki abo bagonde bana abo baricho nakyo temukyawula ate bane ekibafuula abaavu baba basaddaaka so ababa basaddaaka nzesaba buli muvubuka yina gy'oli yingira akalulu okukyusa ensi yo okwetaaga kizibi nnyo okuba nga oli muvubuka ng'ogenda kutuula butuuzi awo ekyabadde Makerere mutabani wa gundi yalidde akalulu wa Nuupu n'atalya akalulu niba ngambye waaliwo emivuyo era omukulu ayinza ali mu gundi gundi y'abaana be Makerere yaba yunivasite agenda kiwulira mu kaadi nze nkubuulira kuba omwana yayogera mbu yagamba atya yagamba musiri muzannye omuzannyo gwammwe musiri omupiira ne gumukubirayo omwana n'amukuba kati tomanyi kintu kisinga kwewuunyisa okuba nti nno agaba kaadi za NUP alina mandate kale eyita kaadi za NUP Bobi Wine alina mandate esookera ddala yasooka nti oyo mumuwe oba temumuwa even if ogudde ground even if ogudde ebitabo even if okoleza eki ku bitabo ayinza obutakuwa naye ground azinzoga oyo mumuwe naye omukulu chairman Nyanzi nate njaga munonyako mutunuulire mubuuze mutabani yakoze atya okulya akalulu nga njagala yambulire mutabani yakozesa format ki okulya akalulu ka grade president Makerere kazi nga kali smart bulungi nnyo ne katambula bulungi nnyo n'obwa independent bwako ne flag oba zifitegeeza ki flaga zaako wazire flaga ng'ali bibye balendako egera kubeera manduso egira kaadi okwetoololamu kati nga naye wagimu mu mwana wange waliwo omuntu akola ekintu nga kijja balabisa tulode baali balina gimuweera wali kati temugimuwadde tetuzagikoolinga timugiwonu babira bisenga ebya famire naye kati mu mutima muli lwakwete good thing era nti tesiya Nuupu neeva mu center mu famire era basigala center mu famire esigala ekoze eki esigala owninga ate n'amaiza naye Kyambogo baatutte owaye lunaku olw'ejjo omuwala Martha agambira okuviirwa ku Maison Noire yaziikiddwa lunaku olwaleero gwe omuntu abadde nnyo mu mabaala abantu batera nnyo tugamba nti abaana b'abagagga abo n'ebiragalalagala mu mabaala mmo simanyi gwe obubiraba otya bw'otunulira ku mwana myaka 23 yakamala okusoma bizibu Saimo abaana b'abagagga abasinga obungi nga basomedde mu masomero agali singo be basinga okulaluka abaana bagagga abasinga obungi nga balina groups be basinga okulaluka wetegereza amabaala agakololo agasinga obungi gatambuza nnyo enjaga gye bayita ice oisi ekeka yakafiira yekolere lwakubanga oyo yajiddeko I think amawulire agakitutte mulimu amabaala manyi yagafiiriddemu abantu ba osi omusango ne gubulirawo ne gugenderawo tutumutu n'agenda ne bamuziika nekigwa ne kiggwa akasa omuntu aziikibwa kiba kiwedde naye kye tulina okumanya Ice ono avaawa ayingira atya omanyi basinga omutunda wa Bakuli olaba waawo wasinga okuva ekintu ekiyitibwa Ice naye ate abagenda kwetegereza abantu abatunza okutunda enjaga eyo nga abamu bali mu security organs ez'amaanyi era bagamba nti emboozi z'enjaga tuzigende empola lumu
lumu na booking omuyimbi omu nangamba Jacob sitafuna ku ice so akuperforminga kozi ice aliwa yono wokupanga bangambye yono wokunyokeza wansi alimu ebitundu bingi nangamba Jacob sitafuna ku ice sijja kuperforminga ndoza ngenda kufa nangamba ondaba onda kenkankanyi wano ekiso okunzengulu kire kintu ekyo tugende wa bakuli wali ompe mitwalo ejo nfuneke nfunye ompe mu dakika 10 nja kuddengulu nga ndowooza omukazi alimba sali bubi swinga njivuga njimwisa wali tugenda no ku Serena tunako omukolo gwe tugenda okukwata tutuuka akafuna agenda mutoyi ya Serena ate yavaayo nanti yakakuba nasigala ku toyi nga atudde yakakuba nasobola nga takyasobola kuyimuka ng'ali awo nkanda kubeera ku toyi y'abakazi ninda ng'omukazi yali avuddeyo siyingireyo nenegayira omukazi nga nyambaako ngendireko omundabireko omumbi wati nawatuba nagamba musanze naali ku toyi avaamu ebiki ejjovu bannaye nali manyi omukazi afudde ntuuka ku toyi nkwatakwata omukazi tumutwala nga batugamba ate gyanywedde ebadde egenda mwabi omutima saasasa sente z'abantu zeyali agenda okuyimbira kati ice oyo kyekimu kati ku birwadde ebigenda okutta Bannayuganda naddala abaana abavubuka batambulira mu groups naddala nsi mbeera simanyi mu gundi zekololo ezo atambulira omwo ate ekisinga okwewuunyisa abamutambuza bakazi okusingira ddala kati ekizibu ky'okufa kw'abaana be Uganda naddala abaana b'abagagga tekiri about family kiri about bo bennyini nti baagenda ne bava ku ssomero ne bagwa mu bigurupu by'abawala abeetunda kati mu kwetunda nga mwana alina ssente mwana mugagga kamala abagagga bayetundira ki munanga beetunda muno nti akikola oluusi nga essente eka baganya bategedde omuze gwe nti anywa ki ice kati nga alina okukikola okufuna ki okufuna essente zigula ice gwanywa atandika okukubwa ng'akozesa ssente za taata yes taata n'akizwa nti omwana nga atandise okwonooneka n'alekera omuwa obuyambi walekera omuwa obuyambi kyalina okuliza oyitinga kiri ekintu ekyo kutandika kwetunda naye yetunda mu magezi byona bawuli abaana bola nga tava ku nnyonyi bikaseera abeera nga yekuba ebifaananyi ebyettabu abiteeka ku Instagram nebuuza akola mulimu ki bewulira simanyi nina nayiti gundi nayiti ezo zitambuliramu ebintu ng'ebyo kokaini kwetunda child trafficking abakazi kwe kubeera mu nayiti ezo ekyokuyiga kikino bokeranga ku makya ng'oli maama oba ng'oli taata omwana w'omuwala buvunaanyizibwa bwo okubeera open naddala ng'oba osazeewo musomesa mu ssomero eririsingo okubeera open n'omugamba wadde nkutadde wano naye oli mwana muwala agwana okwagalibwa omusajja nga tayimu ekoze eki etuuse bw'ogaana okubuulira omwana oyo n'akula ng'ayingamu kali ka element atuuka ekiseera naye gisanga omukazi manga ng'omusajja nga ye agamba nti njagala kulya gundi mu njagala kulya gundi oyo mwajje yate emize emirala egy'okutandika okukozesa ice atuuka ekiseera n'aba nga takyalina feelingi nga ice eka alina omuleeta feelingi w'omukisenge obadde okimanyi naye aleeta feelingi w'omukisenge noba ng'osaza kimu ng'osooka okugenda n'abasajja nga 10 n'abiri nga tobabuuliramu kubanga omukazi ali nnomu kizibu nnyo okutwala abasajja 5 naye ng'omukazi ali nnomu omusajja omu amusukka omukazi ali nnomu bw'aba agenze ekingi ennyo baba 3-4 bw'oba nga mukujjasi mumukutte bukwasi atuuka ekiseera n'ava kyova nti omukazi bwe baba bamukutte taddamu kubeera kyekimu mu bintu by'omu kisenge afuna tocha kati ng'alina okukozesa either ekitamiiza okuggyawo tocha eyo gye yafuna ayambale ekintu ekirala ekimuyambeko mu kisenge ice awo wagira ice n'amuyambako okubanga asobola okuntaininga abasajja bonna bayagala basobola okuvaamu akasente akakola ki akamubeezaawo ng'omwana omuwala naye ng'ekyeddala bwe bulwadde
obugenda okutusaanyawo Uganda ate obulwadde obwo businga kubeeramu Banigeria n'abaana baffe Abannayuganda. Kale ate n'okutta kwatandise ojja kwekanga nti oyo muwala ekyamusizza kiyinza okuba nga musajja nga yakeera ku makya mu bigurupu yaabwe n'ategula omusajja wa muntu era mu akasente akawerako ye n'amutwala. Ekyo nakyo kisoboka nga gyekiri. Naye mbadde nno nze ndowooza nti ebiragalalagala biva oba byolina stress kitegeeza lwa batandika okunywa ebiragalalagala bitandika just for fun. Mulimu omuntu atandika for example buli university eri mu Uganda erinako agent. Agent akola ki? Agent either akuteka mu bigroup y'okwetunda. Agent either nga bw'obanga oli virgin nga balina gye bakutwala ng'embeererayo ya nja kwogera bino ebintu ate bijja kusawunira nga ebitaliyo ng'ebya firimu. Ng'embeererayo erina abagagga ate bagyagala. Wala abagagga e Kampala nga baagala mbeerera zokka. Zirimu obugagga, zirimu omukisa. Ogwo omusaayi ogumuvamu omukyala gulina emikolo gyagwo gye gukola. Kati abaana abasinga obungi tebakimanyi. N'abazadde abasinga obungi tini. Uganda, Kampala yo engeri gye bagirabamu si bwetu bweri. Kampala emisana erabika bulala ne mu reality mu n'emisana mulimu ebigenderwamu bye bakoleramu. Mulimu essaawa zino gye batwala abaana abawala ng'oli bamusasula kunuuna bakazi bya wansi. Yes, nga bakazi bagagga nga just yakokwe bakakuba naye nga just lulimi lwa mukazi munne. Ninga mukazi mugagga alina n'abaana abategeera kusasula omutwale ku bitaala n'asasula mukazi munne oba n'apangisa abawala babaleetera abawala ab'enjawulo ku zinivasite ez'enjawulo babawa emitwalo aga just kukka wansi ne bakulikodinga nga okussa omukazi oyo. Mu Uganda mulimu ebiri naye w'obinnyonnyola omwana omuwala tasobola bitegeera era agamba nga ggwe ayogera ebintu by'otategeera. Okitegeera naye nga mu Uganda muno mwebiri era bikolebwa. Mulimu n'abalenzi babatwala nada bano bankyali amakyani n'ebizibu bya school fees simanyi hostel biki babakwata ne bagamba nti omanyi kati nga ggwe oli mulenzi tugende wali omukazi abagagga wali abasajja abagagga okusiyaga okuyingiriramu awo ayisi n'otuuka ekiseera nga toyagala ekikola kyokola tokyagala naye ng'olina okukozesa ayisi okuggyawo eyo fiya ogende mu kintu ekirala. Waliwo olwokola ekintu nga kizibumuko nga kizibu kati nga weetaaga okudda ku mukazi munno okudda ku mukazi munno omunuuna obukyala omulumansi amale akufukire mu kamwa susu nkitegedde naye maama kati ensi mugikweka nnyo. Nze ekintu nkyogera black and white era ne muwala nga mugamba Melissa bw'otuuka ng'ekiseera ng'okuze kati okuze tomulabye wano ndabye essaawa yonna ekikomera kyo teekako ssennyenge kubanga n'emikwano gyo gijja kuvaamu. Kyova nagoba ole ekivuka kya Bittus ekiyimba ekimu kyanga kyali kimulabanga kiga ajja kubaako yenza ngobaolera omugamba oyo Melissa Nkisebu ojja kyawe emikwano ebyo bya pate leeta sibira mu nju. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Nabigonzamu kyova nebadde nwananyafu ne passport gino nagifunye ogiraga mu kamera bazikuba
yeno nagifunye kati nsaba nnyo Katonda nnyambe ave mu Uganda waliwo ne bawanyiiza waliwo be nanyiiza abanniize nga nniza kwesasula kwogu kyoga nwana nnyo obuzadde buno agamba ekyo kyenkyagaza Jacob yanyiiza nwana nnyo olwo n'abakazi be wanyiiza nsaba nnyo Mukama akwata Lawrence oyo n'amuteekamu ssente n'agamba ati si Lawrence gwe neesasula sima mukoze ebingi nsaba nnyo Mukama Katonda nnyambe muwala wange yongera ave mu Uganda ate nensi togyogeranga era sisobola era namugamba mwala wa Desire yamuleeta n'ababanjibisa emondeka obuzadde buno kati awo wootuusawo Jacob ndi ku muliro nze amanyi abazadde abalaki bayitangamu nina omuyimbi omu yaleeta biwala bye nga by'amaanyi ku stage omwana ngamba ebyo byayo ebijja osasula ate nga kisoboka abasajja bonna Saimo omusajja yenna awulira ensonyi ku mwana gwazadde omwana gwatazaala tamuwulira ku nsonyi wadde n'omulundi n'omu era nze nabuuza abantu akayimba Kasaayi agamba nti nayendanga ne taata waakyo entebe bamekanga bw'okizwa nti wayendanga ne taata waakyo okireka abasinga bagamba tunaakebera mu Bayibuli so badde okyagamba just tulesabire bwesabizi naye nga kyomanyi nti emize mingi nnyo egyapeninga mu Uganda muno ate abantu gye batala oluusi ogiraba ne mu firimu ogitwala nga egitaliiyo naye nga mu Uganda muno tulina kateeru ey'abaana abawala yo etambula lwako nti kale ebintu byogeza bwavu I think it is wrong omwana okubeera 100% sure nti tata wange mugagga abasajja edda baabeeranga bagagga naye ng'omwana taba na confidence eyo but I think naku zino abaana b'ennaku zino bali too confident that my dad is rich. Omugagga omu yansaba muwala wange nagate kyemuwala wo mbeere naye asomere masomero ga bbeera mugamba muzeeyi nkwagala nnyo era neyanzanya okumpa ofa eyo naye sisobola kuwa mwana wange nambuza ku lwaki nagamba muzeeyi omwana wo omu omuwala akwata milioni 40 nagalya mu nnaku ezo olwolusi olunaku olwo milioni 20 ne gaggwawo najja nagamba dada I need money n'okwata endala n'ozimuwa kati wange onomumanyiza embeera eyo nasobola wate nga akunyiiziza gwayina entondo onyiga mangu nasooka ntunenanga kati gwana akunyiiza n'omundiriza nga simusobola mulabirira nakola ntya nangamba bwekyanga abeera n'abantu kabe baganda tere muganda we era aganyeko mu mwana okujjako nze era ye gwa asusse okulaba nze era y'omu ku basajja nga Jacob olabanga ennyama mu bagagga togiryanga ennyama eyo giraba eyo erimu ABCDEFG olyanga nnyo ekintu ekitavangamu musaayi ku mikolo gy'abantu era nze wentuuka ku mukolo ekintu kyesitalya sirya nnyama kebe yante kebe yambuzi sirya nkoko kwa n'enkoko nazo zirimu sijja byogera kankubawo naye anyway kibi okulaga omwana nti olina ssente naye ate erudda kirungi naye kisinga okwetera weotunya mwana emyaka 23 aba ku campus sikyo myaka 23 aba mu hostel myaka 23 ne boyfriend aba ayina kitegeera naye weebuuze bw'otunuya ku bigambi okwoyo omuwala yafudde nga badde party animal yadde mukubiwa era waliwo n'abagamba nti n'ebintu abadde akozesa bulungi si nti yadde akubwa gulundi gusooka kitegeera bino bino byakwogerako boogezi abeekubisisa ne bavaayo kigaana ate bw'obiyingiramu kizibu nnyo bivaamu olina okugenda mu rehab ne bakuwonerako milioni ekitundu nnyo nga 10 ate yana otawona osobola okuwona bangi abawonye rehab cases ezo oziraba omuntu za Uganda omuntu watukira okugenda mu rehab aba alemye rehab esinga okukeera ku makya n'ogamba enough is enough I do not deserve this olunaku lwokeera ng'oli mwana wa buwala nga bakwambudde ng'oli mu buliri nga tomanyi ngeri gye weeyambuddemu omutwe ne gutandika okwefumitiza ne bawa ekyabaddewo n'otanga n'okwekwatako owulira oba weeyakuyiseemu era kubaako obujuzi bubaawo nti waliwo kafe akomawo nti wabaddewo ekyabaddewo awo olina ozzukira n'ogamba naye do not deserve this ekyo kitakujja mu bwongo kubanga jjuga teri gwatwala mu rehab ng'ayagala tebakulimba
era abeerayo nga aliyo ku lwa muzadde gwakwata omuntu omutwala mu ihabo olowooza omuyamba ye alabanga gwe amubonyaabonya alabanga gwe fala omwana yangambako ndawa ne mututwala tube tusigala tunywa enjaga n'owulira ng'onafuye nze omwana gwe namutwala mu ddwaliro nagamba ono muwala bw'ato waalibeera era obulamu bwe bw'ato bwali tavanga ku ice naye bw'ayimira n'akwata omuzindalo waati ensi enegamba yo ffe gwe tuyina naye behind the closed door ayina pain gy'ayitamu emuleetera okuba nti nalina kuteeka kukozesa ice okwerabira pain eyo addiction ogiraba tewona addiction oyina kulwananga gwe omanyi onaalwana mu spiritual world olina kusinziira mu kirooto ekyo mwolina olwanira era gwe atalina mwana muwala ssaawa zino nga ggwe olina omwana omuwala nina naye nkyalina emirembe akyali muto mukuze ng'alina eddiini kubanga ze tteeka eryange erisookera ddala muwala wange talina social media ade n'egyo nale nakyo kibi nsi kibi naye buli kimu ekigenda mu maaso akimanyi ekigenda mu nsi yonna era mugamba nnyo nemugamba Melissa munnange waliwo nno kano akaguddewo era waliwo omuwala eyampeezaku voice note nga bamweyambuliramu nasooka mutwala mu kiraabu netusooka tukuba omuziki nemuleka ne bamunyiga nakola bend over bikoze bitya nemala nemubuuza tugenze mu bbaala nayo yizeemu ki tukubye endongo nayo yizeemu ki nagamba I have enjoyed nemugamba that kyekyoka kyoyizeemu nagamba yes daddy I have enjoyed nemugamba twavudde waka nga tuzze kuba ndongo onyumirwe kyogera enjoyinze but end of the day the precautions ebibaddeko awo okupusika okuzina naawe bakola biki ate baali bamusika Jacobo muganda wange njagala kutegeezaako muzeeyi embeera gy'olimu etegeerekekana muganda wange byonna byoyogera nze nkubuulire muganda wange ojja bigezaako era wentuuse wegezaako buki wentuuse siwali naye nkubuulire kutaasa nakataasa ka ebitundu 8 nze nkubuuleko kimu muzadde munnange nze nkubuulira essaawa yonna gakubuguma tetuganye naye nze kyensaba gajja kumbuguma goba mikwano gikolanga gajja kumbuguma siganye era nzikiriza gajja kumbuguma bateno budde ngezezaako naye nze ndowooza abaganda mugamba embuli etefa yonna naye nze kyendowooza ki ekintu kimu mu bulamu Jacobo kizibu naddala mu maaso g'omwana gwokola ki gwozaala okola ki ebintu ebimu bizibu byagamba mwana gwokola nze ndimugamba but ekituufu kiri bwe kiti tosobola omuntu akula ddawa mu maaso abazungu kye batusinga otutukubya kiri ekintu ekyo bo baba n'obudde omwana w'omuzungu bamutendeka nti at 16 ogenda genda mu high school oba ontegeera at school oba ogenze mu high school oba okoze eki okuze kati omwana w'omuzungu alina space between 11 tulowooza nti aba akuze paka ku 16 aba alina kyakola ki kyalindiridde kati ffe n'obuzibu tetulina budde obwo kati obudde bulina kuba bwa buli nnyumba nti omwana w'omugagga n'agamba nti bw'ogenda ku university ngenda kukugulira emmotoka oba okitegeera ogenda kufuna ruumu eyiyo oba okitegeera awo tukusuubira ojja tuwa boyfriend kirina obbeerawo mu pulaani kati abamulimbalimba eno ena bemulimbalimba ahead of her abikola ki kati kankikwe oba wali okuddeko mu extended families abaana abali wakati wa P2 paka P5 bebooza ebintu ewaka eyabanga target yatuyambanga tukule bannange oba nvadde mu P5 ndekerawo okwoza ebintu eyo niba target ya buki ya bulamu kati ffe tetubikola ki tetubyogerako when we give ourselves time omwana ajja kugenda mu nnyumba yeebake bulungi kubanga akimanyi alabyeko ku baabawe eyamala senior 6 ne bamukkiriza ne bamugamba ndi weziwera ssaawa 6 bwe tukusuubira wa kati nange ensigale wakanga nebase naye nga ngamba nange kennaamala senior 6 kakati engeri ono gyasanyusiza mu bazadde be yesalawo n'engeri gyakola ki so byonna smart abavubuka bikoze biti byonna tuba tulina kyetubikka tulina kyetubikka the reality is tubyogereko nti we tuba twakuwa target nti bw'otuuka mu first year tukusubira ne boyfriend
kitegeeza nti kyamu tujja kyogerako either ojja kumbuulira ensonga lwaki tolina boyfriend ng'omuzadde nkusapootingireyo kubanga era ojja kusanga first y'omuwala waba talina boyfriend gwe lwaki ate omubanja after 3 years ng'agenze ku university alina okubuulira ensonga nti daddi nze ekizibu kyenina ne ba boyfriend nalaba ng'amenye gundi omutima awo ng'omanya kati ono si mukaba nnyo nze wange yaŋŋamba tasobola kwagala baddugavu because abaddugavu tebamanyi laavu bwe ekirooto kyakufuna musajja muzungu nemugamba Melissa getting a husband anakuwa respect n'abeera muzungu nga mwenzi nga muyaaye osobola omufuna but what matters most is you to be with your dignity ate n'osaba Katonda akublessing n'omusajja oyo asobola okutegeera okitegedde kati osobola ogwa kumwalawo nga buli mwogera abalenzi sibaagala kati oyo obuzibu buli obwo kyagenda funa amusuula mu mukwano ayinza okwetuga otegedde bulungi kati problemu yaffe we don't tackle reality tuyite ene mabega gwe n'ogamba tasaagala abeere n'abalenzi ate kalabeka kasenga alina ssenga we n'omusindika wa ssenga namugamba olina okusikasika kati ate omusajja olina okuyiga okuyimba oluyimba lw'eggwanga sika n'afukasika naye nga reality how to handle man how to handle relationship omanyi kyekitegeeza waliwo abawala kati ku nsi teri muwala muzibu wakwana ng'abeera mu balenzi kikutunuulira bwe kiti ekiwala kyeneegomba edda nga kisamba omupiira naye nga kizibu neera nga sitatafa nanoonya lutusi kati ate era omuwala abeera ennyo mu balenzi era kati ng'omuzadde ekyo kyokola kirungi naye totunanga nnyo basajja mu maaso kubanga ate n'omutuufu ojja mukola ki okitegedde kati ekizibu ekisinga obe naye muzadde munange kyenkugamba tokola nsobi y'abazadde baffe gye bakola ki y'okulowooza bannange bafunisa abaana b'abahaaji b'ebikomera embuto ate nga abazifunisa bali arawundi awo Haji yatolamu kati nwaki avuge mu lukanga abayi babeera bakambwe bwati balina embuto nga mukambwe bwati nitumukeera kiridde n'ebbuto lye oyingirawo abaana b'abahaaji banaye bawoma ate batambulawa so naye lwa nsonga egyo ye Haji alowooza yazimba ekikomera kyaggwa abaana n'abateekamu kyakola ki kyaggwa there has to be that experience but well guided enough omwana abalenzi abamanye omwana akimanyi nti osanga omwana n'afuna olubuto naye ng'akyalina n'ensonyi ezoogera ku boyfriend naye nga olw'olubuto yalukoze eki yalufunye naye ng'omubuuza nawe okay kati olubuto wabanza oddukola ki kyali kitya nga talina kyasobola kukola ki so we talk reality then ne Katonda ataaseeyo yanze mukama Katonda musanga mukama yongera osaba ate ekendeeza ne ku bizibu kubanga wootuusaawo kati ebizibu nabivaako nabyesonyiwa naye nga mukama nnyamba era manyi okusomberera muwala nga yebase mugamba mukama Katonda byonna byenkoze nkusaba kati obisindise mu bazzukulu bikome ku nze tebisobola birina okukoma ku nze Katonda bw'aba asasula wulira ojja ku nedda ssebo byonna byenkoze mbisaba bikome ku nze nze just nsaba kale buli mwana amwawulize ku katono kireme genda ku nedda ssebo mbisaba bikome ku nze nedda awo bisindize mu bazzukulu mbisaba ekisinga nze okunnuma mu byonna kati kankubiremu ekiri fane lumu nga tugenda twagala December tubeera ku buli muntu ayogera ki kyayagala omubuuza meso oyagala ki naga njagala kunywa ku mwenge nga kunywa mwenge mwenge ki njagala viyani njagala Uganda walaji muga no problem nga tugenda tubimugulira Melissa nga atabula ne mugala ono nno mukwate simu zammwe muzirikodinga bulungi zibeeko omuliro bulungi nnyo tetwagala kusuwa bujulizi yagunywako n'agituusaako wano nga eri kumbi kutuuka ano wakati atandika okwogera oluzungu ne tulikodinga okuva olwo taddangamu kunywa kintu kiyitibwa mwenge kati okimanyi tulina okunywa omwenge abazadde baba bakuba omwenge bakuba kunywa mwenge let someone drink nze kati ssaawa zino sindi daily drinker nyalaba kati ne mu myezi nga niba ne mu mwezi nga gumu nga tonywa ate nolinasembo yonyi ziba yali cupanga egyo because kati natange okukola ku makya ne bontwala ku pate nga yakulwakuna oba yalwakutanda nja because nsaagala kubonaabona tinanywedde nnyo ate mbonebona enza okuke saagala bintu bibonyabonya bulamu bwange naye oba nsima hangover maye hangover kyekintu kyasinza okubeera ekibi mu kuki naye bwe nanywerako ku mwenge ogwantamiiza naguwulira mu matu nga gampuma bwegetu
kabaamu ako ekyaddako n'entamiira kakati omuzadde ali mu kuvumirira mwana tonywanga mwenge naye yakukola ki agunywa ne just muyigize kyoyita discipline nti omuntu ne baba bakugulidde eccupa 10 nga bweziryawo nywako ezo 2 oba okitegeera kati Paris we do not face reality simanyi kinaaba kita ku side yange nenze ndowooza abazungu ensonga lwaki batuyambako nyo unwanted pregnancies mu bazungu ntono osanga omwana omulenzi n'omuwala nga balindira bonna baliweza emyaka 16 they have sex kale nekiba oyo tolina kyomukola ki nekiba nabaweza emyaka 16 ng'abadde bonna ne bakaddwa bonna ekitali mu Uganda ate kisoboka kubeerawo abazadde kati obuzibu bwolina obuli obwo ne boyfriend toyagala mumuwulirako nze Jacob nkyagala nnyo nga tungoli open gendi kati osanga omuzadde tayagala kiwulirako mu problem obutagala kiwulirako ali ku muwala we gwapokera omugambo abasajja babi abasajja bajja kukola bwe bati n'omuwala akugambye nti daddy ninaki boyfriend okole mu 7 ke yakola yali lwaboogo ono wa Natasha yalikula Natasha najjamo nti yajja mu nnyumba nga muzeeyi ali mu kulaba firimu y'amasasi maama n'avaawo Natasha n'avaawo omukulu n'alaba firimu okumala eddakiika ago n'amubuuza onywa mwenge ki kati n'okwata boyfriend wa muwala wo n'omuwola ebbanja lyerimu kubanga abakyala bano naturally nti omuwala ne baba bakubuulirira nnyo omusajja bw'akwata ku bbere because okyali muto mu ddakiika 3 aba akulina ebigambo bya taata bigenda bifeedinga awe mpola kakati noono kakaliyonka naye bimugambye aba aleeta bw'ati najjukira muzeeyi ng'amugamba wanewanga abaana tebabafundise za mbuto muki kulojja kakati bonna bajja bbeera ate wetumala omumanya nti kati wemmala omumanya nti gwe oli boyfriend nga n'omulenzi omumanyi kati nga manjagala ontwale ewa abazadde naye bali abazadde they give the same advice ku mutabani waabwe teri musajja ali perfect teri musajja mutuufu oyo gw'oludde naye gw'otegedde gw'otukanagamba let me settle with this one oba atya oba afuluta kusettlinga tugoyi neno osanga lwakuba muli bagagga tubagambye kawalako kagudde mu mukwano n'akafa akaavu temwagala twogere mumwagala mumwogere wano recently weeks 3 eziise omwana yajja wano ng'ajjeemu olubuto lwa taata we taata amuzaala yagamba maama taata ajja ekiro n'ankwata mu bisambi n'ankwata ku mabeere taata ambuuza oba senga yankoze bulungi nnyo ebintu by'enku naye nga maama takolaki tafaayo namaama agamba olimba bw'olimba ekyasinza okunnewuunyisa olubuto lwagaana okuvaamu najja wano ng'avaamu omusaayi ne mubuuza obadde ki naye nga mbadde nzijjamu olubuto ne mubuuza akyojjamu olubuto nanti olubuto lwa taata wange saaka kuzeeta kikolimo ne mbuuza taata watuuka atya okwebaka k'omulundi ogusooka ogwokubiri nga tukugamba maama we namugamba n'agaana okukkiriza ne tugenda kati omwana kabula kati n'omwana okufa olubuto ne balugjamu ne tumuzaayo ewaka omanyi omukazi kyakola yagamba ze sifumba namujja wange waka gwe yakera mwaki okwetikka nti omwana gwe yazaala n'amugoba ewaka saa 8 ogw'ekiro kyokka n'asigaza omusajja eyakola omuze gwe gumu ku mwana nga tuvudde ne ku kyaki musajja waki owola mukazi w'ebbanja eddene bwe lituuka akaana akabadde obwerere ejjujjuzi kaba kakwegombesaako kati omusajja yenna awulira ensonyi ku mwana gw'azadde ate abamu batono abawulira ensonyi ku mwana gw'azadde omwana gw'atazaala tamuwulirako ensonyi muzadde munange yonna gy'oli eyo by'otyo okugamba omwana wo waliwo essaawa zino omusajja abimugamba kiri eriggwe okutwala obuvunaanyizibwa okubikkulira omwana wo ekintu mu black and white wekiba kyetagisa kukwata mwana wo mutwalako out mutwale out mutwale mu kiraabu nga tanagenda ku kampasi amaze emikaago ofunemu time omugamba manyi tugendako leero mu kiraabu tugendako mu kiraabu tugenda kuba endongo okuba n'omwana y'endongo mugane kati endongo ogiraba katugenda ku kampasi nzankonge yagamba yali first boyfriend wa muwala we yali first boyfriend wa muwala we amugamba be free with me
oyagala kusiba nviiri tonkubira nti Teddy njagala nviiri. Ebyaddano. No, like this free speech. Nti ebintu ebisinga otengula abaana bye bino ebintu bya bulijjo. Nviiri, njagala simu, kusiba nviiri. mmere. Oba ontegedde. Kati yeetaaga that figure of a man. Kubeera waba talina abatakola ki? Talina. Kati we mani mu figure eya sirine ramba sikola ki? Basirine. Era nja kugamba make ha baba. Neka nkutereko omusanvu tetenkanyiza okuki? Okunga we wantu badde tetenkanya kubeera ne boyfriend. Teri boyfriend agenda kuwa sente buli bwoze eta. Omanyi mu bulamu is let's face reality. Nze taatawo nkuzizza amaka gaagano weegali. Emmotoka njira business zikola ki? Weziri. If you can call me. Ne nkugamba leero 15 sigirina ninawo musanvu. About that poor boy. Nga taata yakera macho kuzaala agati ninawo musanvu. Naye ate omuvubuka kusanza about that poor boy atakola. Okategedde? Nkategedde. Kati we build, I take you through life with realities nti I promise nti oli mwana wa buki? Wa buwala. Weetaaga okulabirira. Era ngamba balina school fees na era isosola nsanga omusajja school fees tokubira nze. You call your mom, then your mom gets to me. Kubikwatako nga ggwe nkubira. Naye nkuyamba kuyigiza nti obulamu sente zibeerawo, sente zibula. Bwe ziba zikubuze nze taata ne boyfriend zimubula. Zisobolera ddala okumbula kubanga nze nnina. Nebbanga lyenkoledde and you can testify. This is my place, this is me okusonkola ki? Kundaba. Bwe ziba zisobola okumbula. About that poor boy nga naye sente azijja ku bazadde be. Kati omwana ekimugenda n'amanya nti okay, mu bulamu omuntu asobola kubanga gyasanga the problem the girls have on a boyfriend video ezimubula nga ate afuna omulala. Because for her manyi as a master I have to get what I want. Ate ekyeni eri mu Uganda kati. Osanga omukazi ng'alina boyfriend we gwayagala ku mutima naye ng'alina abana abamuyambako kubeera nga kyali. N'osanga omuwala nga yagamba nze enviiri ezange zimalako weeks 2, it is okay, but how do you manage? Kyovala n'obugumba bugenda kuyitira maaso eyo. N'amira pepu ng'avudde wa Jacob n'agenda wa Simon n'amira pepu bagita batya Postina n'agenda bakuyita ani mpozi Lawrence n'amira ogenda okwekanga wiiki amize obukerenda 7. Ekinnumako kyokka okimanyi byonna abikola. There is that innocent boy because abawala bakula mangu okusinga abasajja. Now she is 23, there is a young man who is 27 struggling with life. Bwana amalozunga ensi yonna atagenda settling with this boy. Ate ali innocent. Ali innocent kati atandika okumubonyabonya nga bagenda onoonya omwana. Banoonya omwana ng'abuze. Naye nga alina ekyama kyasirikidde. Nti yamiranga Postina. Because bagamba Postina akakerenda akamu kamala emyaka nga 7 mu mubiri gw'omukazi. Kale gwe teebereza wiiki namba ng'obumira. Otuuka ekiseera onoonya omwana. Naye nga tosagamba omunange ekinensiza okufuna omwana. I think amagi gange gonna gagenda mu liseesi ya nviiri ya simu iPhone. So we talk about these things and ozanga bazadde naye n'ebirala byonna Katonda amaliza yakola ki? Yasalawo. Bw'awo n'abo bandiira baavaayo. Naye Katonda ogenda okusalawo waati nga nawe omuzadde olina kyokozeewo. Omuzadde obusole gwonna gamba n'ogamba nti sente ze zimatalinga ku mwana. N'omwana n'omuyigiza nnyo nti sente ze zimatalinga buli kimu. Omwana ajja kutuuka ekiseera nga wataba na sente ajja kutunya omubiri gwe ng'ekyobugagga ekisobo omuleetera sente. Eyo ayisi gojja okulaba kwe kufa gojja okuwulira mu mabaala kwe kokera mu ky'okwetunda okugera mu maaso mu Uganda. I understand parents. Edda abazadde edda babanga ne sente bale guno mulimba abantu bakyalina sente. Naye ng'omwana bamugoba school fees n'amugamba ajjamu engoye tugende tunoge emmwanyi. Nogenda n'ozinoga olunaku lulamba n'otuuka n'oziteeka wali n'akuyita n'agamba sente zezo. Agala kulaga value nti sente ziva wano. Ziva wano. Ekiteekyerawo ku bazadde b'ennaku zino. Tulina engeri gye tutiitiibyamu nnyo abaana. Omanyi nze sigala nti muzeeyi wange simuyamba but bwe ntunula engeri gye yatobamu nze ndi bulungi nnyo okumukola ki? Okumusinga. Ate era nga nze nnobeera obulungi. Agumazima ngakola ki? Buvunaanyizibwa bwe. No. Wali buvunaanyizibwa bwe. Nali buvunaanyizibwa bwe. Nga kuno kyayogera. Abba. Kati era nze my mom is proud of me. Ekyo nkigamba.
naye nze wenzulayo neneegiranga nze omuki ng'omuntu. Kati omuzadde omwana ono mutegeke, ensi saayo neekola ki ekyuka. So tugenda kukaaba nga kituufu naye bale tumalirize basibu ne banyabo. Anyway, bazadde bannange akasembayo kaakano naddala ng'olina omwana omuwala bw'oba oli mu kiyumba ng'omwana we avubuse, instead okunoonya omusajja ku WhatsApp, ku social media, obudde obwomala ku TikTok, bweka omwana w'omuwala oyogereko naye awa namba omubulye ku nsinga wefaanana. Ate yiga nnyo okwogera ekintu mu black and white. Toyita mu ngero, tokkirizanga ssenga okubuulirira omwana wo nga gwe maama oba taata tosobola mubuulirira. So wange wetubanga ayagala genda mu kirabu tugenda aba ne tukuba endongo okuva ku makya. Omwana muwe mu space bamunyigemuko. Era njimuwa wetutuuka mu kirabu anyiga abeera bibye nange fuluma nemba mu kibozibu kyange ndi ku fuluma ne bamunyiga bibye fuluma ebbaala muwe essaawa 2 wanje sebo mu fuluma ebbaala muwe essaawa 2 already psychological akimanyi nti dadi waali tebajja mumufulumya. Omwana omutwala mu bbaala kati muzadde kendeeza kajanja. The worst part is oli kumusikambula genda mwebaka Saimo fuluma ebbaala nsaba nnyo Katonda akurize omwana wo yajja kukula akule abeere nga Melissa ndabe ngeri gyogera omukuzaana Saimo tere kisinga kuluma kulaba musajja anyiga mwana wo gwozadde nze sinaako buzibu wanje sebo because tunamufuna ndaka akule ojja kakasa pressure natural intention z'abasajja zonna mbi ntegedde naye amaanyi gaakyo galiwe gati ono gobanyiga yakimanyi intention embi Mategede? Yeah. Ffenna ebigendererwa byaffe bibi. Naye ekibuuzo ye gwe banyiga ekigendererwa akimanyi nti kibi. Eno point nkulu. Omwana wo gumugamba nti abasajja babi naye yakimanyi nti abasajja babi. Oyinza okubanga saa gyoko mukweka atandika nayo okugamba naye kyandibanga taata alina kyankweka ekiki. Ekitali kituufu. Ayinza oba alina byandyako. Wanjisebo. So nze mbabuulidde bazadde wana omutwala mu bbaala ez'ebyokunywa zimubeeremu kaawo. Kyokka ate bw'akomawo nga tebamugulirira mugambe you have a problem. Omwana alina okubeera wakati nga ssente zaazina naye ate n'atazifaata. Ono Martha Mayinga egyafuddemu byakunywa. Nze oyagala wange mukkirize omusajja omulala amugulira ebyokunywa. Amuwe cash. Bagaiza okubeera obulungi. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.